Omwogezi w'ekibiina kya DP Okalal Opiyo Amano bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ategeezezza nga bo ekibiina we batagenda kudda mabega era abasabye okwagala ekibiina kyabwe basobole okukola ebyo ebibatwala mu maaso. Njagala okubagamba nti mu nkola eya multi-party democracy oba mu nkola ey'ebibiina buli mmemba w'ekibiina kimukakatako okuwagira kandidate w'ekibiina. Fenga Democratic Party tetuli banjawulo nnyo ku bibiina ebirala. Era naffe tugamba nti ba members ba DP balina kuwagira ba presidential ba candidates ba DP ku mitendera gyonna. Nti DP tetulina kuteekawo presidential candidate. Twakizudde ngabo baagala kuyisawo bigendererwa byabwe nakutuukiriza bigendererwa byabwe. Ono era akowodde bannansi abali mu myaka 3 n'okukka okwenyigira mu kukola zi posters eza pulezidenti waabwe Norbert Mao ng'ono agenda kujja ku kyobwa mukulembeze w'eggwanga mu kalulu akakubye koodi. Nga DP tetugenda kubeera nga twanjulayo ekifaananyi kyaffe eri abantu. Wabula tugenda kubeera nga tufuna ebirowoozo by'abantu. Ku kifaananyi ki kye baagala presidential candidate waffe akozese mu kulonda kwa 2021. Yensonga lwaki tutandiseewo Mao 2021 presidential campaign design poster design contest. Nga eno poster design contest egenda kutunuulira abavubuka abali wansi w'emyaka 3. Ono ategeezezza nti oyo anaabeera ne posita ennungi ey'omukulembeze waabwe Norbert Mao yejja okukozesebwa mu kalulu kano akakubye koodi ate era ajja kufuna ekirabo ky'akakadde ak'ensimbi. Contest endala yonna fune ba judges asinga agenda kuweebwa akakadde kamu ak'eggwanga Uganda, owokubiri agenda kuweebwa emitwalo 5, owokusatu abuuke n'emitwalo 3. Zino osobola okuzisindika ku email eri mao2021 poster@gmail.com. oba osobola woba omaliriza okudesigninga osobola okusindika ku whatsapp number eri 0700 727770. Ekifaananyi kye tugenda okukozesa tugenda kukijja ku page ya Democratic Party olwaleero ssaawa 12 kigenda kuba kiteekeddwa. Bo nga banna DP batunuulidde buwanguzi bwokka mu bifo eby'enjawulo mu kalulu kano akakubye koodi ak'omwaka 2021 era bakakasa nti ne Norbert Mao yagenda okuwangula akalulu kano. Ramla Katumba ku STV Select ey'enjawulo.